Mwana wa tata, mwana wa dadi, olunaku olwaliro ngenda kulaga mukulembeze na bbanga ki lye baafugira oba lye bafugidde eggwanga erya Uganda. Kati abadde asagasagana nkusaba kkalira. Ngenda kutandikira ku yasooka paka kwaliko na buli omu ebbanga lyafugidde oba lye yafugira. Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri eyasookamu yakulemberera ebbanga lya myaka 2 n'ennaku 114. Apollo Milton Obote eyaddako yakulemberera ebbanga lyali lya myaka 4 n'ennaku 285. Twazaako Idi Amin Dada yakulemberera emyaka 8 n'ennaku 76. Idi Amin Dada bwe yavaako waddako Yusufu Lule yakulemberera ebbanga lya nnaku 68 ne bamuggyako. Yusufu Lule nga aggiddwako Godfrey Lukongo Abinayisa ye yaddako entebe ewooma. Ono yakulemberera ennaku 327 n'omwaka tegwawera. Ono ng'avuddeko kwaddako Paulo Muwanga. Ono entebe yagibandalamu katini yamalamu ennaku 10 n'emulya. Mwana wa tata, akakiiko akaddako aka Presidential Commission kamalako ennaku 27. Apollo Milton Obote owookubiri n'akomawo. Bwe yadda omulundi ogwokubiri yakulemberera emyaka 4 n'ennaku 222 nga giddwako kwaddako General Basilio Olala Okero. Ono bagamba nti entebe yajja kuuma nkuume yamalamu ennaku 2 n'okuwera tezaawira bulungi. General Tito Okero n'alyoka ajja n'amalako ennaku 181. Olwo kabwejumbira President Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni n'ayingirawo ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa Gatonnya omwaka 1986 kutuusa ku lwaliro Sterling yagirimu. Mwana wa tata, olunaku olw'enkya mu Gaziya Obwongo ngenda kulaga buli mukulembeze ne bassabaminisita be. Obadde okimanyi nti aliko yasinza bassabaminisita abangi.